أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatulabe yo support Islam in Uganda olunako olwaliro tukomyewo ne Sheikh Huzaifa ng'akyagenda mu maaso n'omusomo gwe oba omusomo gwaffe gwe yatuletedde ogukwatagana ku mulekwa insha Allah. Ani mulekwa anatali mulekwa byonna tuna part 1 ojje kweno part 2 insha Allah olabe obulungi obuli mu kubeera nga olabirira mulekwa nawe ojja kwegomba okuba nti ofunayo mulekwa omulabirire naye nga omulabiriranga amateeka ga Allah bwe gagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa tukusanyukidde era mbadde nsaba oyongere okubeera nti weeyanjulira abatulaba insha Allah taala tubeere nga tugenda mu maaso. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam. Kozi twalabye omugaso gwa mulekwa omugaso gw'okulabirira mulekwa mu Busiraamu era nga okulabirira mulekwa kirimu emigaso mingi nnyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu era n'egimu ku migaso gy'okulabirira mulekwa mu ddiini ey'Obusiraamu gyofunamu kiri min asbaabi al-maghfira wa dukhul al-janna. asbaabu al-maghfira wa dukhul al-janna kiri mu nsonga ez'okubeera nti zikusonyiyise ewa Allah subhanahu wa ta'ala amazambi go gano amatono agatali manene mu bintu ekusonyiyise ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Just oyo mwana gw'olina ewaka oba ofunyeyo mulekwa n'omulabirira Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'akola ki ng'akusonyiwa amazambi go ku lw'okulabirira omwana oyo n'okumuwulirira n'okumuyisa obulungi. Ekyo kye bayita tamuhid mu lulimi oluwarabu, kye bayita batya tamuhid mu lulimi oluwarabu. Mu Luganda nekitegeeza kitya introduction. Olwo Luganda oba Luzungu? Luzungu. Bamulira amannya go insha Allah tugende mu maaso biidhnillah. Alhamdulillah, amannya agange nze Kalungi Huzaifa Najimuddin Kakande gava era nzaalwa Buziga gaba mu Kampala wennyini. Abasajja b'essente ogwanga lya Uganda nga bw'ogamba nti Misiri abasajja ababeera 6 October ndowooza obuwulidde. Kale nabwe ekyo tukyagenda mu maaso n'omusomo ogukwataganaku kakati ensonga gye tuliko bagiyita fadlu kafalatul yatim, obulungi embeera eziri mu kulabirira mulekwa. Tugende mu maaso sebungi. Naam. Tugambye nti obulungi ekirungi ekisooka kyofunamu kiri min asbaabil maghfira wa dukhul aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti akusonyiwa amazambi ge amatono g'olinawo agatali manene. Amazambi amatono gokka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga agakusonyiwa wa dukhul aljanna, ajja kubeera nti akusonyiwa kyokka era abeere nga akuyingiza n'ejjana. Naam. Era mu hadithi y'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti ana wa kafilul yatim kahakadha wa ashara bisababa wal wusta. Omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nze n'omuntu atutte obuvunaanyizibwa n'alabirira omwana mulekwa mu mbeera yonna tugenda kubeera babiri mu jjana. Togaziya seka gata wa ashara bisababa wal wusta. Omubaka n'alaze engalo zino bbiri nga zeegase bbiri nga bw'olaba eno erinaanye ginnaayo naawe bw'ogenda okubeera n'omubaka nabiyina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Takbir, Allahu akbar. Lwaki tofuuka kafalatul yatim n'obeera ng'oli muntu alabirira mulekwa n'oteekayo amaanyi go mwana n'omuwa emmere nga yenkana n'ey'abanne n'otabeera ng'omwawula ng'omuwa ateyo otumere otusembyeyo yasena amazzi yakola ki no. Bw'oba ng'osazeewo okulabirira mulekwa mulabirire mu mbeera ey'Obusiraamu nga bw'olabirira omwana wo, bali yosobola n'okusinza ku mwana wo ku lwaki olw'ensonga omwana wo tajja kugamba nti ate maama wange nankola bw'ati no. But ono omwana mulekwa kiyinza okumujjira ng'omuto n'abeera nga yeeraliikirira n'agamba singa osanga taata abaddewo
nandibadde siisiwa bwenti tugere maaso. Naam. Okulabirira omwana mulekwa kisobola okukolebwa ng'okikola ng'okozesa emmaali yo Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuwa, sawa'u kana hadha al-mal lil-makful lil-kafil aw al-makful. Emmaali eyo nga gy'okozesa eyinza okuba yo oba nga maali ya mukadde we gye yaleka, bimaana okozesa emmaali y'omuzadde owamulekwa oyo eyafa n'ogikozesa okubeera nga omulabirira era naawe obalibwanga alabiridde mulekwa. Sigamba nti alabirira mulekwa akozesa maali ye yekka, wabula osobola okukozesa emmaali eye yennyini mukadde we gye yakola ki gye yabeera nga amulekera. Naam bakadde bange, wano weewali ekinyusi ky'omusomo gwaffe ogw'olwaleero. Tuyina ekintu omuze bakadde baffe abamu gwe bakoze eki gwe basinze okubeera nga bagwenyigiramu mu Kampala wano, nga n'omuze ogwo gwe gw'okulya emmaali y'abamulekwa. Era ekintu kino kikulu nnyo, fa yajibu alayina, kitukakataku ffenna buli muntu yenna gwe bakwasa obuvunaanyizibwa obw'emmaali y'abamulekwa, an nuhafidha ala amwali lyataama, okubeera nga tukuuma emmaali y'abamulekwa eyo obutagirya n'okugikuuma obulungi obutabeera nga efuna obuzibu bwonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allahu akbar. Abatuwuliriza bw'oba oli eyo nga oli okukakkanye ku mmaali y'omwana mulekwa ng'otandise okugirya mu ngeri ey'obulyazaamaanya, ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, ogirya mu mbeera ey'obulyazaamaanya, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wabula bw'olaba essaawa eno olya mmaali naye mulyo gw'oteeka mu lubuto lwo. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akusasulamu n'empeera ey'okubeera nga akuyingiza omuliro. Tekikkirizibwa kubeera nga tatasarraf, okubeera nga okozesa emmaali y'abamulekwa eyo mu bintu bye ebyenjawulo, okubeera nga ogiteeka mu bizinesi zo, ogikozesa mu bintu ebyenjawulo naye ng'ogikozesa mu ngeri ya bulyazaamaanya, okuggyako ng'ogikozesa nga mulimu fihi maslaha, nga mulimu amaslaha, kwegamba nga bw'onaagikozesa eyamba amaslaha kitegeeza benefits. Nga mulimu benefits ezigenda okuyamba mulekwa. Okugeza nyinza okubeera nga nkwata ku ssente z'omwana ono nensuubula loole y'obuwunga. Bwe mmala okusuubula loole y'obuwunga nengitwala n'entunda. Bwe mmala okutunda nenfunamu ssente, nenfunako amagoba ago neŋŋamba ngenda gagabana, zino zigende ku akawunti y'omwana ono, gano amagoba gano getufunye katulye wamu nze n'abaana bange naki naye mulekwa abe ng'alya naffe. Siwe kirinde totegeeza. Tugende mu maaso. Era Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yatukkiriza aya mu Qur'ani n'agamba nti wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda ila akhir al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala yatwekeza okubeera nga tukwata okusemberera, imaana tukkirizibwa okubeera nga okwata ku mmaali y'omwana mulekwa mu mbeera yonna illa billati hiya ahsan, okuggyako ng'olaba ogenda kikwata nga mulimu emigaso ono gw'olabirira ng'alinamu emigaso mu kyo. Kitegeeza nti osoogenda n'osuubula n'okitwala mu busuubuzi n'osuubula emmaali eyo, sente zindala nga zikola ki ziyamba omwana ono mulekwa. Mpozi ali eyo atulaba yandibuuza ekibuuzo, singa emmaali eyo ebeera etokomoze okola otya? Osasula ssente za mwana oba osasulirako ate n'amagoba? Singa emmaali eno mbadde ngigyemu billati hiya ahsan, nga njagala kukola kirungi, nguzeemu ka bodaboda kabeere nga kayingiza ssente buli lunaku, tusobole okufuna nga ekyennyanja kyanaalyako nga nange bwendyo. Kakati wakati awo ssente ne zibbibwa emmoroka oba eri gye naguze bodaboda egenda okuvaamu ssente ne bagibba bagifeesi, Allah abalaba.
kakati tugambye nti tulina okubeera nga tukola almuhafadhatu ala amwali lyatama. Almuhafadha okubeera nga tukuuma emmaali y'abamulekwa mu mbeera yonna, ekisookera ddala mu mbeera ey'obutagirya n'okubeera nga tugikuuma obutabula oba obutabbibwa. Naye oyinza okukikozesa n'obeera nga waguze emmotoka eyo, emmotoka nebbibwa, era ofuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ofuuse ensonga emmaali bisababu lidhiya'i amwali lyatama. Kati kyoba olina okukola oba olina okukwata sente zennyini zewaguzeemu boda oziye yonna gy'oziyiza ozizzeewo ku lw'obukulu lw'emmaali eno, kubanga singa ofuuka ensonga emmaali eno netuukako ekizibu oba neebula, ogenda kufuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kitegeeza emmaali eyo ogigayaliridde. Kifaananyeeko omusajja nga badde atambula n'ekitaawe ku bodaboda n'amukuba esigo nga tagendedde n'afa, tasika ku mali ya busiraamu, tasika kuba ye yavuddeko ensonga y'okufa kwani kwa kitaawe. Kati todda mu byagamba nti nabudde by accidentally nange nyinako omugabo bampe gwe maali bakuggyemu mu bagabibwa. Gende mu maaso. Fahinama yakulu al-akhi al-akbar, kati ennaku zino ewaffe mu Kampala awo oli agenda n'afa ne wajja ne bateekako omusika. Abasika bano bakozesezza nnyo kyansi eyo okubeera nti bakulu okweddiza emmaali y'abato baabwe gye balina okubeera nti bakola ki, bazikira. Olina kukozesa kyansi eyo n'okuba mukulu yabakulira n'abeeranga akkakkana ku mmaali eyo n'agikozesa mu mbeera etali nnungi, mu ngeri ey'okugirya n'okugikozesa ebintu eby'enjawulo. Era tukirabyenga bw'oba oli eyo ng'okikola, beera ng'okola ki, omuzoogo ogwewala, kubanga gujja kuviirako obuzibu. Mpozi mukana akaseera ab'ebikiiko bwe ali eyo okozeewo ki okulabika nti mulekwa abeera bulungi? Okoze otya okuba nti mulekwa agenda mu maaso nga simunakuwa? Bannange tweddeko, kubanga akaseera kogenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kasembedde. Bw'olaba vidiyo eno gisheyalinge n'omulala abeerenga afunamukko ekyokuyiga, kubanga waliwo emirimu gye tulaba nga gya layisi obanga si gy'amaanyi, naye ng'ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala adhimu. Sheikh atusomedde aya ng'egamba inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman la ya'kuluna innama ya'kuluna fi butunihim nara. Nti si mazima ddala bonna abali emmaali y'abamulekwa mu bulyazaamanya nga bwe tuwulidde balya mu mbuto zaabwe, tebalya okugjako mu mbuto zaabwe muki muliro. Kati ekyo ekintu ogiyita kitono, omanyi ekyokuteeka mu lubuto lw'omuliro ng'olya faya yawmal qiyama luwaluke bakusiike buddawo lwakulya emmaali yamulekwa. Lwaki tetweddako? Insha Allah ta'ala mukkirize tukomewo nga twongera okulaba ensonga eyo. Wa barakallahu fikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن.